Kadaama ono yafudde. Amannya ge ayitibwa Nabooma Zainabu. Abadde awangalira mu ggwanga lya Saudi Arabia. Ebigambo bingi ku nfa y'omuwala ono. Boosi we gwe yabadde akolera agamba mbu ye yasanze Kadaama ono yeetuze. Era nga ku mulambo gwe kubaddeko obubaka obuwandiike osobola okuliyita eddaame. Ng'agamba eri baganda be nti yeetaaga okufuna obulamu obw'ekiwummulo obulungi obw'emirembe. Wabula mu bubaka obwo waliwo n'omukono omuwandiike ogulaga nti waliwo yabadde awandiika mu Luwarabu. Simanyi oba Kadaama ono yafudde ayagizako kuwandiika mu Luwarabu oba nedda. Wabula ye Omuwarabu agamba boosi we mbu Kadaama ono yesse yeetuze, obwo obubaka n'abuleka era bwe yasanze ku mulambo gwe. Abantu abamu bagamba nti boosi we kennyini ye yasse Kadaama ono. Yamusse n'alyoka awandiika obubaka obwo n'amukuba ebifaananyi n'alyoka abitambuza. Kubanga Kadaama ono teyeekuba ebifaananyi nga mufu. Kitegeeza boosi we Omuwarabu ye yamukuba ebifaananyi n'alyoka abitambuza mu bantu abalala. So ebibuuzo bingi ku nfa y'ono omwana. Njagala nsooke nkutuuseeko obubaka buno ku nfa y'ono omwana. Vidiyo mpanvu naye nkusaba ogiwe obudde kubanga buli omu alina kyayogera ku nfa y'omuwala ono Zainabu. Afiiridde mu ggwanga lya Saudi Arabia. Bw'obanga omumanyi tambuza vidiyo eno, gattako okuba nti ogamba n'abafamire ye bamanye nti omwana waabwe kati zembuyaga ezikunta. Vidiyo mpanvu n'egiwe ku budde osobola okumanya obubaka obugirimu ku nfa ya Kadaama ono Zainabu. Gimpereka like etambule tuke ku buli muntu. Vidiyo yiyo. Assalamu alaikum, mwasibi mtyabanyabo, mwasibi mtyabasebo. Kansubire nti muli bulungi, timu Kadaama ne timu Ssekadaama. Mujye baliko gye mutuusaako engalo banyabo ne basebo. Nina vidiyo y'omwana gye ndaba etambula. Nina vidiyo y'omwana gye ndaba etambula. Kigambibwa nti Kadaama munnaffe yeetuze. Boosi we n'akeera ku makya ng'omwana yeetuze. Abalala bagamba nti boosi we ye yamusse. Bino ebintu bya mirundi ebiri. Kigambibwa nti boosi yagenza okukeera ku makya nga Kadaama yeetuze. Ngera aleseewo n'ebbaluwa. Abaana bali mu inbox yange bangamba omwana abadde mutolosi. Abalala bangamba omwana abadde mu contract. Kati abatambuza vidiyo kyenjagala okubuuza, ekifaananyi kino mwakijjeewa n'amawulire gano mwagajjeewa nti omwana oyo bamusanze yeetuze. That is number one. Ekifaananyi kino boosi we yakipositinza mu WhatsApp ya mwana. Ekifaananyi kino boosi w'omwana eyeetuze yakisindise ku kampani netandika opositinga. Ekifaananyi kino mwakijjeewa era amawulire mwagajjeewa amatuufu. Abalala mugamba boosi we ye yamusse. Nze mu bwongo bwange ne ku bbanga lyemmaze eno, mukama wo tasobola kutta nakupositinga. Ku bwongo bwange n'endowooza yange, mukama wo tasobola kutta nakupositinga. Ekirala kyenzirako, omwana ono waabanga mutolosi. Omwana ono waabanga mutolosi, munotinge bulungi. Omwana ono waabanga mutolosi, teri boosi we ayinza kumupositinga. Omwana ono waaba mutolosi, teri boosi we ayinza teri boosi ayinza kupositinga mwana ng'akozesa mutolosi n'amusanga ng'afudde n'amupositinga. Ogwo guba musango. Ogwo guba musango. Era agenda reportinga wa
era banakubira okujja poliisi bagenda mubuza omwana ono tuwa ebipapula bye kuba olwedde oli bosi we wamuyingiza otya wano bosi we basobola okumusiba obulamu bwe bwonna tukirizaganyiza wabanga mutolosi era waba mutolosi bosi we nakeera ng'omwana oyo afudde alina kutegeeza maama Kiyumba we tukoze tutya nkedde ku makya omukozi gwe wampa ng'afudde kati maama Kiyumba yalina okukwatagana ne bosi we n'akakiiko tukoze tutya okugyayo maiti eyo okugiteeka mu ddwaliro tugipositinze tutya famire ye etegeere so si bosi we nti yalina opositinga ekifaananyi ekyo wabanga omwana abadde mu contract nga mukama we akedde ng'omwana oyo afudde si kakasa nti mukama we asobola okuba nga amanyi password y'omwana ey'essimu bannayuganda muteeka password masimu ezisukka mu 4 ezisukka mu 3 kizibu mukama we okufumba bwongo nga akedde akusanze ofudde n'atigirinya essimu eyo n'ajja mu password n'atandika okusindikira abantu ebifaananyi ekimujjira mu bwongo ng'oli mu contract mumpulire bulungi ng'oli mu contract ekimujjira mu bwongo kusooka kukubira office gye yakugula kusooka kutegeeza famire yo e Uganda nti omwana nkedde afudde office ne bosi wo ne famire ye Uganda be balina okusooka okutereeza ensonga eyo nga tebannakupositinga abaana bangi abakeera nga bafudde ne mutamanya na kumanya office n'ekikwasaganya ne famire ne bosi we ne batikka bode ne bagiza ewaka ababeera ku airport munjulira buli kanaku mulisivinga emirambo egisukka mu 10 nga giva mu nsi ez'enjawulo nga bakadaama naye nga tebamanyi tebabalanze na ku TikTok kati nze wembuuliza omwana ono abadde mutolosi abadde mu contract amawulire ge muli mu kutambuza omwana basemuse mukama we ye yamuse ani alina eddoboozi lya mukama we oba ani alina obujulizi obwo handwriting eri kapapula ya bosi we oba ya munnayuganda ekintu kino tukikuba emirundi ebiri maama Kiyumba ye yapositinze omwana ono muzi WhatsApp group ne mutandika okupositinga omwana oba bosi we woba mutolosi mukama wo tayinza kubira poliisi ng'oli mutolosi ng'akedde ng'ofudde ensonga bazikwasaganya kakiiko akali mu butolosi maama Kiyumbawo na bosi wo wofiiridde era kizibu banneyiba ba bosi okumanya nti omukozi gw'abadde akozesa akedde afudde biba byakawolawola ate mulimu bamama Biyumba be bakubira oba batata Biyumba mulimu be bakubira nti omwana nkedde afudde na blockinga bosi oyo n'okusenguka n'asenguka kati gwe mulowooza mu bwongo obwammwe musirike mulowooze bye twogera tubiina mu inbox mulowooza bosi oyo agenda kukola ati kyekiddako naye alina kufumba bwongo n'abuuza maiti eno njijje ntya wano nga sitegeezeza bamateeka kuba naye baba bagenda musiba mayisa amateeka gakola mu nsi zonna amateeka gakola temulowooza nti okedde omuntu afudde ogenda kukwata bukwase kano kaveera kanusu 10 opakire muli famire y'omwana nze ntuusa okusaasira kwange we muba gye muli muveeyo webibanga bituufu ng'omwana mmwe yafudde webibanga bituufu ng'omwana mmwe yafudde muveeyo mwekubira omulanga nze kyesimanyi omwana mutolosi omwana badde mu contract n'ekira kyenneebuuza ani yatadde ebifaananyi bino amawulire mwagajjeewa nti omwana yeetuze that is number 1 number 2 mukonfaminga mutya nti bosi we yeyamuse Allah atusaasire twongere okwesabira guno mulanga ogenda bamama Biyumba ne batata Biyumba olaba ng'otuuse ku seeryo omwana akufuddeko kyolina okusooka okutegeeza famire kyolina okutegeeza ekyokubiri ke kakiiko
tewali mama Kiyumba atamanyi mu kitundu mwoli nti olina mwaka kiiko muyigo okwereportinga tize ndi mama Kiyumba bakuyingize mu system nti oli mama Kiyumba oba olidde afudde olina okutola amabugo oba olidde afudde olina okugenda okusuza abafiiru bakumanyiza amaaso naye kejino sookera kumacha ku baana ba hostinga nosanga mulimu mwana afudde ozaako ki mu kakiiko tebakumanyi family y'omwana togimanyi awo kiki ekiddako answer mugitaka mu comment section ekizibu saa yonna kikugwira kati emisango gino tugikube side 3 abadde mutolosi abadde mu contract yafiiridde wa mama Kiyumba yafiiridde wa mukamaawe obadde yagala kakimanyi tunoonye ekintu kino kya mirundi 3 abadde mutolosi abadde mu contract yafiiridde wa mama Kiyumba yafiiridde wa boss we yafiiridde mu ddwaliro ani atambuza amawulire ago agajja ku ssiini twongere okwesabira bakadaama abatolosi n'abatali mu contract alla yasinga okumanya alina obuzibu bwonna enamba yange eri ku profile ya TikTok tuukira ku nsonga yogera n'omumwago tokuba ssimu nja kuyamba mu buzibu bwonna nina bensobola okukola nabo abasobola okunyambako profile genda ku TikTok profile ya kubayo kwekuli namba baganda bange mwenna mwongere muntambulize video eno era njiweereza Minister of Labour mama nzizemu nenkuweereza message ey'okubiri ogwasooka nakuwa message eyasooka n'ogaana okuddamu tewarespondinga nziramu nkuwa obubaka bwange kitalo nnyo kitalo ddala eky'omwana ono eyafudde maama Minister nga bw'otudde nakugamba nga bw'okeera n'oyagala abaana bo naffe twagala abaana bano era we tuvaayo ne tulwanirira abakyala bano abakyala nga ggwe maama bano bakyala nga ggwe era nali mmanyi nti Minister maama we bakutadde mu kifo ekyo ojja singako abasajja olwanirira obwenkanya omwana ono omwezi gumu emabega yajja mu inbox yange nennyonnyola embeera gy'ayitamu nengezaako okwogera naye omuwala bw'agezeeko okuba ng'akola ki ng'amuleka era nenjogerako n'omukyala omu ku kampani awe Saudi ku kampani yaabwe nolwakubanga woolaba nti bano abantu tebakolerawo maama nakugamba mu meseji yange nekugamba tewali kintu kirala kyonna kyoyinza kukola gwe wenna ndabira message yange kale nyamba gisharing etuuke ku Minister of Labour nze njagala gwe mama gwobola wa message yange mbigambo byange nagamba mbyogera naawe sirina buyinza bukutuukako nisinga nkedde nenetunuzaamu essimu yange eno netandika okwogera ebigambo ebinene nga mbikwogerako message yange wandigirabye mangu era wandirabye nga message yange ey'omugaso tukoze ebbanga nga tulwanirira abaana bano oba abakyala bano basigaze obulamu maama kankubuuze tubeera mu nsi zino olabayo ba Ethiopia bameka abafa olabayo abafilipino bameka abafa mu bino ebyekiralo tewali ne lwaki bannayuganda be basinga okufa yes abagenda bangi okufa kutuuka ne lwaki omwana n'alajana tebampa mmere ne watabaawo afaayo omwana n'alajana mmanja bankuba ne watabaayo afaayo muwoza embasi egenda kukola kimaama embasi terina wabula weetaagayo kye bayita rescue team mama nakugamba mama Minister Jessica nakugamba ekintu kimu kyogenda okukola ove mu ntebe yaawo nga Ministry of Labour ng'olina ligase gyolese emitwalo gy'abaana abali e Saudi e Jordan e Dubai ng'olina ligase emu gyolese ng'otaddewo office nga teri ku Labour nga tekwatagana na ministry yonna wabula nga independent office ne weebaamu abantu babiri
bokka bwe bati nengo omwana akimanyi we baate bamuwadde emmere alina wa reportinga ne bamuddamu ng'omwana we baba bamutulugunya alina wa reportinga essimu egi neekubirwa omuwarabu nti eva ku Ugandan office. Why are you treating that girl very bad? Omusajja ono ajja kutegeera unless mami nga naawe omanyi ku lukwe luno ng'ogamba abo abaana bigende biboneebone ne mama nga naye woyina abaana kati laba omwana ono ku myaka gye emito obulamu bwe busaanyeewo ne owulira otya mami Jessica ng'omwana ono alese obubaka awandiise n'agamba nti obulamu buganye afudde asinga obulamu buganye omanyi obulumi omuntu bw'aba asigaze obaffe nga yajjako n'akunyonnyola ku nsonga ye omuntu n'afa bw'atyo n'agamba nti kaŋŋende gye naafunira emirembe. Mmwe temumanyi message eno weeruma, message eno etusigala ku mitima. Mbanga atakoze mulimu gwange era guno omulimu tetugukola nti tufuna musetaga like setaga sente naye nfukamira nga ngamba nga bwe nandikoze office mami nga nkuvuma nga njogera ebigambo ebinene obwangu bw'okozesa okulaba vidiyo ekuvuma bwe bwangu bw'oba okozesa n'okulaba vidiyo eno. Bali abasajja bali mu office bagejja mbuto sente mubawazaaki yuwera mwe mugejja mbuto sente babawazaaki inze ne woba okute milioni 3 n'ozimpa buli mwezi oba 2 nga mulimu gwa kuyamba office nompa obuvunanyizibwa nti ndipotingira wano omwana afa. Ne mama wuliriza omwana okumuta Omwarabu amutadde Uganda mu mirembe omwana yeetaaga okuwayo miliyoni 5 oba 4 amute zezikola ID 4,500 amukoleddeko omwaka abikooye obulamu bugenda. Bonanyi mubeere specific twagala okukola si mu bulamu buno. Yes siganye omwana omukyala ayagala okukola negoloza lwaki abasajja sibe bebattabwe bati lwaki baana bawala omwana atuuka n'akukabirira n'agamba nninnya amadaala nenzikirira nenyambuka omutima gunnuma gukooye n'akaaba ekiro n'emisana nojja n'ogamba oyo yakola kampani lwakuba yafuna miliyoni 10 n'omugamba ky'omwana afa mumuleke adde Uganda. Omwana n'awandiika ebbaluwa n'agamba kale kankutuka omutima eddala mama minisita gw'owulira otya. Omwana n'agutuka ng'alaajana ng'akaaba n'agamba sikyassa ne kale kanfe. Olumu ffe tutuula wano eno naye temumanyi bulumi bwe tulina ku mitima. Oyo mwana yajja n'aŋŋamba n'annyinyonnyola obulumi bw'ayitamu n'agamba mwana fiiki mpulira bubi kitegeeza addukidde wa agenti agaanye omuyamba addukidde ku ofiisi bagaanye omuyamba kyokka boosi wamugamba ddayo okole embasi eganye omuyamba kyekiddako ne woobanga yegwe oli mu situation nga buli muntu akulese omukyalo ono atuuka mu bbanga mwe temumanyi kyenjogerako because nze nkimanyi emyaka 10 I can feel that pain ng'omuntu addukidde anoonyayo omuntu kale gwanyumiza ku bulumi bw'ayitamu omuntu ono abwandastanding nisinga tukola video wano evuma minisita eyo video bajja giraba era bagitambuze teri kiruma nga muntu kujja mu inbox yo n'akaaba nomala n'owulira amawulire nga gwe babise y'akaaba ng'awandiise n'ebbaluwa agirese egamba nti obulamu buganye kale kanfe ninga singa waaliwo rescue
omuntu asookera ku makya n'ayogera n'omwana ono n'ayogera ne bakama be nga is a government. Nenolaba nga bano abasajja ba MP bo banoonya bululu bo baagala kusurvivinga na famire zaabwe. Ninga omwana omuto ku myaka emito emyaka 24 25 afudde. Ninga alese obulumi bwafiiridde nabo ku mitima. Ddala nga gwe minister otudde mu office ninga you present yourself as the Minister of Labor. You don't know what it means. Okay. Nga gwolina positioni era ngoddayo ogamba njagala mumpe kalulu. This is not kalulu. Guno bulumi mwana tomanyi we kiruma mwana kufiira mu inbox nga akunyonyodde ensonga nino owulire ennaku 2 nga afudde. Bantu mwe muteekewo kye bayita rescue nga teri under bino bikampani teri under muntu yena ngeri separate ng'omwana asobola okuripotinga ensonga ijayitamu ne mugiwuliriza. Mama Minister Jessica lwaki ulirizaako abana botambula be mutambula na mmwe bakadde bo tebabalaga nsonga bintu ebitambula. Baganda bange mwasibye mutyaka nsubire mwasibye bulungi. Waliwo muganda ogolaba bananga amaanyi ne gakugwamu. Eno ku kyeyo toyinaako mujjawo. Bw'olinnya ennyonyi n'ojja oba mujjawo oba step mother oba yakuyisa bubi fera tuli ba Luganda sister and brothers. Naye mbabulire baana mmwe wabeerawo munno gwolaba ng'omulabira ddala nti afudde ebyaddala naye oyo omuwala oyo baamusse bussi tewali baamusanze ku katebe nti yeetuze kuba mpulidde bagamba mbu Kadaama yesse atya. Baamusanze asibye ezino ennyumba zeno tezirimu mirabba. Baamusanze yeesibye omuguwa ku ttaala nga yeetuze. Baamusse omwana w'abandi. Baamusse. Naye abantu bano basaala. Abantu bano basinza. Sebone bate ebigambo ebyo nga obiraba bya Munnayuganda. Kale siganya amanyi nnyo Oluzungu. Omuntu watuuka okola eyo statement eyo kitegeeza aba amanyi nnyo Oluzungu. Era tasobola ku handwritinga bw'atyo handwriting siye. Baamusse ne bateekawo ekipapula. Naye kale inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun. Mungu amuteeke mu jjana. Kubanga yagenze. Bannange yagenze ate bwatyo bwagenda omuntu naafa. Era abooluganda b'omuwala oyo bambi. Mugendere mumukoleshe tulya n'agoogera sigayina. Okeera ku makya. Ogenda okwesanga ng'omwoyo gwo gutudde wali mu ntebe omubiri guli walala. Ng'omwoyo gwo gwavudde dda mu mubiri. Baamutuze. Omuntu tosobola kuva out of blue ne wetta. Baamutuze. Naye nno n'abantu b'e Uganda nammwe temutuli bulungi. Temutuli bulungi. Bannange mutuleke. Olaba osanga step mother we yakuliisa akakanja ku office. Nze nali ku office eyo, nina office gye naliko. Omwana n'agesimba ne step mother we. Ng'omwana yalina okuvuunulira maama. Obulamu buno n'ab'e Uganda temutuli bulungi, n'emirimu tegituli bulungi, omusana gwe musana. Ne bakama baffe tebatuli bulungi, bannange omuntu agoyingewa. Oyo omwana baamutuze.
bwe tebaamutuze balina kye baamukoze era bamuwadde kalifomu n'ayitirayo kubanga obwongo obwaffe buba bukooye bw'ogenda okwebaka bw'oti ne weebaka n'ogattako kalifomu oyinza okuyitirayo n'otaddangulu omanyi kigambo kukera ku makya ng'omwoyo gwo teguli mubiri ng'omuyaye yakutuze yakusse asola yayinza okukitegeera naddala abakola mu biyumba naye Mukama Katonda wandibadde otukwatirwa ekisa n'otusaasira tuli bwana bwa mbaata embaata ezaala akaana n'ekasuula awo n'etambula tekabikka nako tuli bwana bwa mbaata buli muntu yenna yajja kukyaya oli kaana ka mbaata mutusaasira ab'e Uganda mulekerawo okutukommontera omudagala ogutalina kiki kye twabakola ennyo nze kino ekiyumba kyange kyendimu bw'oba tolina mutwe munene tosobola kikolamu ngenda kukola vidiyo mbalage ekiyumba kyenkolamu we kifaanana lwakuba sigenda kirikoodinga nyina ebintu biringa 3-4 binnumya omutwe mu nnyumba muno sirinaamu mwana n'ogu naye enkola nemmenyeka nembeera nga sikyasobola kutambula sirina mwana ewaka tubeerawo 4 mpozi n'abagenyi abasukka mu 10 abajja olunaku naye mmenyeka baganda bange n'otuuka ekyemisana n'okirya ssaawa 11 nga bw'okirya ku ssaawa 7 ogenda funa otule bw'oti mu katebe osumagire ng'ate emirimu gikyaliwo bannange mutuleke abantu abasindika emiddagala e Uganda eyo mutuleke bambi tuli bwana bwa mbaata mulekerawo okututunyuliza amaaso amabi mulekerawo okututunyuliza amaaso abantu abamu mulina ebisiraani bya Kawula ne Kafiisa n'otunyuliza omwana wa munne Erisa B n'oyogererako ekigambo eky'amalusu amabi agayina Kafiisa mulina amaaso amabi mulina emimwa egirimu Kawula bannange mutuleke tuli bwana bwa mbaata nze mmala ebbanga eriwera ye nakoma ddi okwogera ne maama wange anzaala biological mother ebbanga giweze emyezi 6 soogera naye simanyi bwali sira na muntu gwenyinza gamba nti mukubiri otuuka ekiseera omubiri gwo newulira nga gwekyaye nga buli akubira yeetaaga ssente naye nga ne mama otalina 10 kyaliddeko mutukaabira naffe ebizibu naye naffe tulina ebizibu ebyaffe nze omwana wange okuva we navaayo nakoma okwogera naye 224 bwe nakoma okwogera naye nga kitaabwe waali era alina essimu era nsobola okufuna abantu ku kyalo ne bagendayo nenjogera naye otuuka ekiseera n'olowoozaamu n'ogamba ye nfaaki okitegeera naye olina very out of blue mpolayo ssente n'omugamba siina negufuuka muteeru omwana wo tomanya embeera kigyalimu tomanya bbaawo mbeera kigyalimu tomanya maama wo mbeera kigyalimu tomanya taata wo mbeera kigyalimu abantu abakyasinza okutukola ebikyamu mwe baakina simanyi babika kazini mwana wa ssenga tekojja ebyo ebintu ebyekisirwa ne mutuleke nammwe kennyini emirembe gy'ababula mulina amaaso amabi kati oyo omuwala alabika ssente ze zimuleetedde n'okufa anti abeera eri ng'alukumamu afeefu tajja kudda banamwe nalabika tama munaafu ono bosoweko yasse nempulira ennaku neŋŋamba naye kikijjo bakadaama bannange ennaku eno nentuula wansi neŋŋamba naye bana abantu emisaala kibamenyera ki babeerawo buli lunaku ng'ali ku musaala asaba alwanirira eggulu naye ng'emitima kye balina mifundu
emitima mifundu omwe bambalira abayi eza black n'emitima gyabwe gya black naye oba nabo batuulaawo ne betu ne bagamba tulina emitima emibi. Abantu bano mukadde yakyala wano n'alaba enviiri zange n'aŋŋamba abo ababeera n'enviiri entono ku mutwe bakafeeri tebamanyi ddiini tebamanyi Katonda. Nagamba kambeere n'enviiri nagamba kambeere mukafeeri naye nga omutima gwange mulungi naye mwe Katonda yabawa buli kimu yabawa ssente n'abawa enviiri empanvu naye emitima mifundu. Nodde ku mwana wa munno n'omutta. Rest in peace Kamama. Mawulire gannaku kunyolwa kwereere kitalo nnyo nsabo ntambulize video yange eno mwanyinaffe gwolabaawo amannya ge tegannategeerekekako naye kigambo okubanga yattiddwa famire gy'abadde akolera abadde awangalira mu ggwanga erya Saudi Arabia era nga awangalira mu kibuga ekimanyiddwa nga Riyadh. Bambi tukusaba bw'obanga obadde mukwano gw'omukyalo ono obanga oli waŋŋanda ze obanga oli kampuni emu yamutwala okukola e Saudi Arabia kiri confirmed over nti omwana yattiddwa era ne famire bagikutte naye neebuuza lwaki ate amannya ge tebannagatuwa. Omwana abadde mutolosi simanyi kigenda mu maaso. Bannange otusaba Mukama Katonda atubeere buli nkuba kyeyo yenna nsibambagamba ate si byonna nga tonnabikola kukamira weebaze osabe Mukama Katonda nti okyali mulamu kubanga sinnamanya kintu ki mwana kyasobola kukola bano abantu ne bamutugumbula ne bamutta. Simanyi muwangaala mutya n'abo abantu oba olina kubeera mukwano gwe nnyo oba tolina mumwesembereza ne bannaye abantu abo bali evil. Omwana ono gwolaba tetumanyi yadde gyazaalwa naye amawulire agali mu kusatuleetinga galaga nti bambi omwana ye yattiddwa. So tusaba Mukama Katonda atuyambe bannyinaffe abali mu Walabu eyo musobole okuba nga mudda nga muli waka nga muli balamu. Ate bannangu tubanimpisa oba tulina kukola kyokuwewala bano abantu tetulina kyakukola sente tuzaagala naye bwatyo Mukama bwageze omwoyo gw'omugenzi kama agulamuze kisa.